Ng'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'okujja kkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kukyagenda maaso, bannaddiini nabo bongedde okuwa endowooza zaabwe ng'ab'omukago ogutaba enzikiriza ez'enjawulo kye bajje basaba akalulu k'ekikungo ku nsonga eno. Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa asabye ababaka obuteetumiikiriza kusalawo ku nsonga eno nga tebebuuzizza ku baabalonda. Oluusi batendewalirwa ng'ababaka, oluusi bayinza okwogera ebitaabatumwa ate ne kiviirako abantu obuzibu. Kyetuva tugamba nti mukaaganya ke balina mu kiseera kino ababaka ba palamenti nga tebannaba kwekwata bikya kwekuba bikonde nga bino betulaba olwaleero abalwanagana abeekuba abawera baddeyo bonna nga ttiimu eyatumwa abantu ezeeyo amawulire tibannaye mugamba ki ku nsonga eno. Olunaku lw'eggulo minisita atalina mulimu gwa nkalakkalira mu ofiisi ya Pulezidenti Alhaji Abdul Nadduli yasabye bannaddiini okuwagira eky'okujja kkomo ku myaka. Sheikh Ndirangwa amwanukudde. Ne gavumenti tugyebaza ku ludda olwo yakeerewa nadda okuyamba bannaddiini, naye si kyekiri nti ate olw'okuba baweereddwa bakole ekitasoboka. Si kkubo ddungamu. Ndirangwa ategezezza nga gavumenti bwetasaanye kubanyigiriza nga bakola emirimu gyabwe kibasobozesa okulyowa obulungi emyoyo gya bannayuganda awatali kyekubira yenna. Tukola nga situlina makomera ne twogera ate tetulina makomera abaaganye nga tumuleka abakkiriza ngajja ng'atuukiriza ogwe mulimu gwa bannaddiini. Ekiteeso ky'okujja kkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kisuubirwa okwanjibwa mu palamenti olunaku olw'enkya. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.